ye Kabaka ateekeddwa okubeera addako. Mulirwako empewo za Buganda, empewo z'obwakabaka. Nera ensonga lwaki neetwala nti nze next king mwana eno empeta gye nnyambadde ya silver and gold olikino ebuze emyaka 307 naye okuva Kabaka aliko yatuula Emmengo bamutikkira abantu b'Emmengo banoonya empeta eno yababula ebyasa n'ebyasa eno empeta ebaddewo ebyasa n'ebyasa neera ng'omuntu ateekeddwa okugyambala alina kuba Kabaka okuleka mpozi n'abalangira abamu naye atali mulangira eno empeta yo yennyini eyinza okwettira naye wano wendi nzitudde buli kimu neera okudda ewaka maasi saba kuntikkira butikkizi bantikkire butikkizi engule y'Obwakabaka w'abantu balina ggalabi bantikkire siwogera bya samasama ayagala okungezaako ndi eno Dubai osindika amaanyi go naye nga simbubi nga simbulungi oneebuuzeeko enzaaliko empewo za Buganda enzaaliko empewo za Buganda ez'Emmengo ez'Obwakabaka si bya mbumbu yenna ayagala angezese gyali yonna angezese. Nyondo Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze omulangira Dauda Lukoma. Mugamba mutya bannayuganda mwena gye muli abali mu nsi ez'enjawulo abali eno Dubai gye ndi bannayuganda mwenna mbalamusaako mugyebaleko gye mukola abali ewaka bannayuganda mbatumirako mwenna abo bonna batwala omukisa ne bandaba ne bawuliza kiki message ze mbandeese mbaagala nnyo. Kakati omulama gwe mbadde njagala olwaleero okutandika nagwo waliwo Mama Nabagereka yavaayo mu kamera n'avaayo ne ku media ezimu n'annyonnyola oba n'ayanjula ti Obwakabaka bulina abalongo naye abalongo abo tetwabategeera tubadde tusaba atuddiremu ku by'abalongo aba Buganda kubanga tetwabitegeera atubulye bulungi abalongo abo aba Buganda abatunnyonnyole balongo addemu abitunnyonnyole n'abantu abatangaaze bulungi kubanga aleme kujja gamba nti azze enjogera y'ennaku zino ngawe mugimanyi tiyetezi awulire ekifaayo mu bantu n'ekifo eno gyendi saana atuddiremu ensonga ezo saazitegeereza abalongo aziddemu ajja atunnyonnyole bulungi abalongo ba Buganda ensonga ezo saazitegeera. Kale n'olwekyo ensonga ezo zeetaaga ajje azitunnyonnyole. N'ekirala nze ndi mulangira wa Buganda ava mu lunyiriri lwa Muteesa nera nga wendi netwala okuba nga nze next king adda kuba Nze Kabaka alina okutuula ku ntebe nera ensonga waki nzija mu kamera nimbaako message gyensindikira eri abantu eri bannayuganda mwenna mukimanye nti gyendi nva mu lunyiriri lwa Muteesa
nera ndi Kabaka ajjudde. Ndi mulangira ava mu wa Buganda mu musaayi gwa Muteesa. Kubana abazzukulu kati abaliwo. Waliwo n'abalangira abalala naye nze ensonga enkulu. Nze nsaaniddwe okutuula ku ntebe y'obwakabaka. Kubanga wano wendi ngumiikiriza ebbanga eddene, era ndi mugumiikiriza, era nkyagumiikiriza, naye nja kugumiikiriza nga neera wendi ndi mu kkubo ntambula. Kuba sigenda kudda mabega, kuba nina okujja obbawa message, nina okujja okuma abantu bantegeere, bannayuganda abandi abalina bantegeera, abali ewaka, abali mu nsi ez'enjawulo, abali eno Dubai gyendi basobole okuntegeera ti gyendi nange ndi mu kkubo ntambula. Omulangira omutuufu ateekeddwa okutuula ku ntebe y'obwakabaka. Kale n'olwekyo gyendi ngumiikiriza, era nkyagumiikiriza. Baagala nnyo bantu bange mwenna abawuliriza, bakubiriza bannayuganda mwenna, Abaganda n'abantu ba Uganda mwenna, muyigirize bannakazadde b'eggwanga, muyigirize abaana empisa n'ennono n'obuwanga, muyigirize abaana bintu ebyerekana history wa Buganda. Mufeeyo nnyo okumuyigiriza eri abaana, namwe mufeeyo nnyo okumutegeera. Sigadde nze omulangira Dawuda Lukoma, next king Kabaka addako. Kama Katonda abankuumire, takuumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Client baffe abalungi mbalamusizaako nnyo. Amanya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo. Mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim, ekizigo kyaffe. Bannaye ekizigo kino kirungi nnyo, otandikira kulabira ddala ku nze kennyini, bannange ennyirira bitya. Kizigo kirungi nnyo, ndowooza nange muba mundaba, kijjamu black spot, kijjamu pimples. Twakuleetedde size yonna ey'essente zo. Kizigo kirungi ddala, bannaye nange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali. Temuli filter, eno kamera, ate n'ekirala siriko ka makeup. Bana emikwano tubeebaza olw'otusupportinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga. Naffe tusobola otwala programs zaffe endala mu maaso. Mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde, kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu salon. Osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi. Mpozi n'ekirala ekyenviiri, nsiba enviiri yonna gy'obeera oli, oba oli mu kiyumba oba oli luddawa, nze yonna nzija, oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka. Mpozi n'ekirala, yes, tulinawo ebintu ebirala wano. Tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge, n'eby'abaami, tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya. Bannange naye nga byebyo ebiri mu store yaffe. Nyondo Media. Gunde ayisa basajja Kabaka ndina bagereka agerekere Obuganda. Mbalamusizaako mwenna Abaganda, Abanyankole, Abateeso, Abagisu.
mwenna mu tribe gye muva balamusizaako ffenna tuli bannayuganda tuli omuntu omu. Waliwo ebintu ebimu ebibeera ebizibuzibu okwogerako naye nogamba why maybe kanneegumyegumye nkyogereko oba oliawo kati ng'ebintu by'obwakabaka si bye bintu ebyangu ebyokusaalimbiramu n'okugereesa ewamu n'okwefuula abimanya ennyo n'okumala googera amatankane. Osobola okwogera ku birala by'obufuzi biki twatugende naye eby'obwakabaka era si byogerangako bukyanga mbeerawo olw'ensonga nti ne bakabaka ab'edda abanyaffe abaaliwo ababala kigambibwa nti mu nsi oba mu Uganda kabaka ye yali omuntu akyasinze okuweebwa ekitiibwa ng'asinga n'omukulembeze ow'eggwanga ekitiibwa era ng'abantu bamuwuliriramu nnyo ng'abantu bamwagala ennyo kabaka tasobya. Naye omulembe guno omutebi bigenze bikyukamu biri byenjogedde nazi kuno currently ebintu bigenze bikyukamu nti kabaka asobola okuyisibwa mu kamwa k'omuntu yenna omukopi n'atali mukopi olaba nti atali mukopi abeera ni mwejjere sibaawula olaba eyo kanveyo sigenda kwogera bingi naye nga message yange eri nti ng'oggyeko ebiwo ssaawa eno era ndowooza ku mukutu guno eno ogubunyisa abantu ogwa YouTube, TikTok, Twitter, Instagram omukutu ogw'omuwuliziganya muwala kaŋŋambe ng'ogatidde wamu byonna bukyanga mbeerawo mbadde sirabangako omuntu ayisa abasajja kabaka amaaso oba yali azeyo ekigambo kyonna nga kimuvuula oba nga kimuvuma era nze omuntu gwensoose okulaba yabadde pressure. Naye before ninako omwami omu ye Mulangira Dawuda Chwa yankubirako ku ssimu n'asaba platform nti ayagala kuba nga ategeeza abantu oba eggwanga kiki kyali oba nga abawa obubaka yeekubira omulanga abantu bamanye bye bino ebigambo bye byalinga ayogera omanyi sala kuwanda muntu bigambo mukamwa njabatayo vidiyo ze zonna muzirabe oba muziwulire. Agamba nti ye kabaka ateekeddwa okubeera addako era weyankubira akasimu ali eno mu UAE akolera Russell Khaima era weyankubira akasimu nangamba asaba platform ali Amlo Queen Russell Khaima ali Amlo Queen ya kituufu era weyankubira akasimu nangamba muganda wange mnango oliota mnanjala platform omanyi ffe tetuma platform muntu yenna ayagala okujja kwekubira mulanga kuyisaawo message kasaba nga tewemula kasoba nga toyina kugenda kunyigiriza kasoba nga toze kubba kulimba tukitunulamu ne tulaba nti kirwanidde ne tukuwa platform free of charge no expressing yourself. So wetukubira kasimu ntuuliriza ensonga nti muganda waffe kikyagala okuyisaawo nti munnayenze gwe mulaba wano nze kabaka alina okubanga addako nze kabaka era ndi eno naye nkyanoonya mpenda mbe nga nzire Uganda bantuze ku Namulondo ebintu ebyo mbitya era nabitya ne ngamba muganda wange sina muntu gwe nalimye platform naye ojja kusooka ompeemu obudde nsooke tukirowolerezemu tukifumitirizeemu nga ffenna bwe tukola nangamba kale ojja kunzirira nga mmaze okukola ki nengenda nga muwanvuya nga sinamugamba nti no but at last ne mugamba muganda wange nyina ebintu byesizannyiramu oba olw'ensonga nti siina bwino amala era nga simanyira kituufu oba yegwe oba amazima gali nti ntiddemu
olw'ensonga nti ssaawa eno obwakabaka obulaba nti waliwo emivuyo mingi. Already kabaka mulwadde, waliwo kino, kabaka abeera mulwadde, waliwo kino, waliwo kiri. Ne muganda wange amazima gali nti oba oyagala kubeera ku kintu kirala kyonna jangu, naye kikwatagana ku bwakabaka nedda tetujja kusobola. Yali disappointed. ABCD sebawagera kuvayo baganda bange, era nze ebiseera ebisinga omwana ajja gye ne mugamba ddiya wange okwagala okuvaayo naye ekiri eno ABCDEFGZ. Yes, so naye mulimu oyo nga ye ate agenda kuluzinga bulamu, kubanga wabali abaluzinze obulamu olw'okugumiikiriza ennyo. Bw'olaba ng'otuusa to that extent of losing your life, then I advise you to leave the place in any way obeere nga tosevinga obulamu bwo. So tubasaba musooke mutwebuuzeeko nammwe abagenda mu visa agencies ne mugenda ku kitu kyonna kye mwagala nga temunakutwebuuzaako kiri dangerous nnyo, ate oluvannyuma nojja n'obuuza Rozet eno office ogimanye nagiwa ssente zange ABCD. Jangu you before going there ompe ne ku namba at least noonyerezeeko oyo omuntu mmanye yaani. So tuli okubaweereza kubanga nammwe mutubeereddewo. Era from the beginning we've been serving you people, you appreciated, you also supported us in everything that we're selling. So naffe tukyaliwo kubanga tubaweereza, tetukoowa. Teri mwana gwe nali abandoninze nga badde ampadde message nebuuzaako ku kintu oba yetaaga namba ya muntu oba yetaaga ki nenjimuwa. Kitegeera, I respond easily ne mugamba namba yiyo this and this oyagala kino kiri bwe kiti. So we tuli naffe humbly okubanga ate tubayambako, tuba advisinga, tubawuliriza mu byonna kye twasalawo okukola ngaffe aba Nyondo Media, kubanga mwenna tubaagala, tubeetaaga, mutwetaaga. Katusabe Mukama Katonda abatuweere omukisa ogutaggwaawo, abawa obulamu kubanga obulamu bwe bugagga, abalwadde abasuuse, abafiiriddwa, abagumye emitima, abafudde emyoyo gyabwe agiramuze kisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rozet, era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiralinga skin yo nebeeranga erabika bulungi nnyo, tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama, osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim.